Kino byove ekivera kibadde wali ku mumwa. Okugiriisa oliisamu abantu omusanvu. Eyembwa. Kina budde bukusitula. Sitera kuyita mu luguudo. Awantu wano wali nnyo. Wafunye ebizibu emirundi mingi. Tuyite eno. Sakalame tuligwa sawa 10 misana kati ye ayinza okuba yamaze emisa n'abaako waalaza byebyo faazaddewo bye yatukubirizanga bw'oba ozze mu mmisa bannange bw'ova mu mmisa kwata ekkubo osooka otuuka eka olwo kw'otambula eŋŋendo zo naye kati alabika yamaze okusaba n'atambula oluusi talidda manyi oba yalemereddwa kati ebyo tewali amanyi kuba buno obutambaala ebiseera ebisinga baweereza ate ne sapuli gy'abadde nayo kati ate jjo wabaddeyo mmisa y'abaweereza etandika ssaawa 4 neggwa ssaawa 6 lwakuba nze saagibaddemu nina omulwadde ku kitanda misana alabika oba n'atambulako oba mu kudda n'alemererwa awo kati tetumanyi buzibu ki sawa 6 misana etandika ssaawa 4 mwamulabyeko misana mu mmisa mwamulabyeko misana mu mmisa ebyo nabadde n'omulwadde nabadde ku kitanda naye nga waliwo ekibiina ky'abaweereza abiikira Mariya bambala sapuli tetunaba kumutegeera bulungi. Mukazi yagudde mukina nenga wano wabweru Daniel ani Chiria Daniel ndi defense w'ekyalo kino
waliwo abaana bakedde ku makya ennyo ewange essaawa 12 ne baŋŋamba nti waliwo omuntu afidde ku kisiro ky'abalenzi ekya Sekengwe era ntuuse wano essaawa zibadde 12:02 naye omuntu nannemerera okutegeera nenkubira osi w'ekitundu Kasajja najja era n'atulema okutegeera tuusa lwakubidde banne era kati patulo eri waneze n'abasawo bagezaako okumwekebejja balabe tusobole okumutegeera naye kati tetunaba kumutegeera kuba si wa mu kitundu muno. Olowooza kiki eyo kyamutuusizza okuba nga ali wano? Akati wagudde waliwo akafunvu kyeka yabadde atambula nga ava Katosya dda sayidi z'Ekisoga naye waliwo akafunvu kyeka yeekonye kafunvu ako n'agwa naye mu kugwanduuza yalemereddwa kuba yagwiridde eriiso erimu livaamu omusaayi avaamu n'ejjovu kyeka yalemereddwawo ayinza okuba yabaddemu ekirwadde oba yabadde anyweddemu bw'atyo kuba yagudde bubi tewali nkuyiro yonna teraga nti oba yakubiddwa. Tubadde mu tawuni wakanga ne balanga kukizinda waliwo omukyala amudda ni Balikuddembe Kisoga naye mu kukebera ketulabyemu temumanyi naye katulabe polisi wemuvumira ejasobola okumumanyi oba si wange kuba tebasemesi alabika yagudde bubi walaga eriiso livaamu omusaayi. Omukyala yinza okuwulira nga ndi waka omulimu w'ensula yinza okuwulira nga ekirango kiyita neŋŋamba obwangu obw'ekitalo kankwate emmotoka ngende ndabe nti oba tusobola okutaasa omukyala yinza okutuukawo nga ndaba omukyala yafudde nga bw'omanyi korona eriwo okutaasa embeera eyo omukyala simumanyi. 5 balimulabye kuba ffe twavudde wali ssaawa nga zigenda mu 7 ogw'ekiro twavudde wali ku bukya ssaawa nga zigenda mu 7 abayita bano baali badde bamulabye yo naagudde naye yaguddewo mu ssaawa eyo nga 6 mu 7 eyo oba yafudde katerembwa era yambuse bwambusembwa naye obuzibu bandimadde olaba nga afudde bantandikidde olanga bali kufudde bagenda kukola ayina ekiwundu kuno ayina ayinza okuba nga yabadde nakirwadde olwana oyinza okuliwulira neweyamulamuko olugoye kisoboka omusaayi bwogwa bwoti manya kyamusinziza amaanyi n'agwa katonda ayinanze wabanga bamukoze kikyamu obeera oli ng'olina byokola oli ku bibyo naye nga nnyoko yali wali oba si ekyo nga bamaze omula epinga bwe bamala omula epinga ne omuntu senga bamutidde nga yakubiriddawo wandibaddemu ensiitaano naye tewali obanga oli bamulese namusulawo obusuuzi nze bwe ŋŋamba wendowooza kubanga senga babaddewo ensiitaano munne senga yabadde nga nze obanga yakomyewo kawungeezi naye akyasaba kukereza bamukozesa bamala bamumanyi kubanga alinasanagamba wali kereziya kati tumusuule wano okumpi naye nga bamukozesezza mu kkubo ne bamuleeta ne bamusuula. olaba wano asobola okwekoonana tasobola kati awo baweekoonye ku naye entuuko bwe ziba zatuuse tolina wontuwakanyira okupita oli omulema yali tali kutambula awo mu tawuni n'agwa bugwi bwati n'akalirawo ng'ava wano ku kereziya inaataddamu wadde tufunye ekikangabwa enkya y'olwaleero abatuuze bannaffe abamu ab'omu kitundu kino olwakedde okukubira essimu tewaliwo omukyala asangiddwa ng'agudde ku kkubo awo naye nga tannamanyibwa. Tumutuuseeko ne tumutunuulira wadde ng'akyatulemye okuba nga tumutegeera nawa gye yabadde ava nawa gye yabadde alaga kubanga akyevuunise. Naye ka tusuubire nti poliisi nga kezze n'okunoonyeza okugenda mu maaso ne bannamawulire weemuli tujja kuzuula abantu be. Tusuubira nti ayinza okuba yalemereddwa bulemererwa n'agwawo n'afa. Ayinza okuba teyatemuddwa. Kinyira ku mulambo gw'omukyala nga wengulabye avaamu ebyovu ateekwa okuba nga yabadde atambula n'alemererwa obulamu ne bugaana
n'agwa wansi n'afa. Tufunye omukisa poliisi etuuse nejja n'embwa era embwa etandise okukola ogwayo evudde mu kifo awali omukyala we yagudde ekutte ku kkubo eridde ekatosi. Embwa etandise okunoonyereza katusabe embwa enaazuula ekituufu okumanya ki ekyaviiriddeko omukyala ono okubanga afa afiira ku kkubo. Kanso olunaku lwaleero tufunye ekikangabwa bwe tusanze omuntu nga yafiiridde ku kkubo wano ku kitundu kya Kisoga wano okulira na kereziya ya Kisoga St Balikuddembe. Naye nga omukyalo ono tugenda kisuubirwa okuba nti ayinza okuba nga obaolyawo yabadde n'ekirwadde n'akwatibwa kuba singa yabadde nga bamusebusi walibadde omusanga nga engatto zimuvuddemu mu bigere naye abadde yenna ali bulungi nga tukulaga nga ayinza okuba omukazi wadde yabaddemu n'obulwadde obaolyawo n'omukaayira n'akola kino. So ge mawulire agatali malungi agatuguddeko ku nkya ya leero naye omutawaana oguliwo nti omukyala tunaba kumutegeera naye abamu ku bagoberezi abakatuliki bo bagamba nti bamulabako ng'asaba mu kereziya naye tebannaba kumanya wa gyali.